Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange abanyumirwa akanyomero kaffe kano Seetula Akatebe akabeera buli lunaku lwa Mande ku mukutu guno gw'amaseruka The Poet nga kino kye kitundu kyaffe ekyokusatu eky'emboozi yaffe ekwata ku munnabyafaayo omulwanirizi w'eddembe Kayingo Malcolm X. Wabula nga tonna Seetula Akatebe ako nzikiriza nkujjukize ggwe wenaawomerwa bye mbafumbira ng'owulira muli walyetaaze okuwagira ekirowoozo kye nnabanjulira gye buvuddeko katono ekyokusiima mukadde waffe Aloysius Matovu Joy ng'akyali mulamu olw'ettofaali ly'atadde ku ggwanga lyaffe anti omu ku bawandiisi abatubangudde munnakatemba omukuukuutivu mutontomi atawunyikamu musomesa era ng'atubangudde bangi mu lulimi agasse ettofaali ddene ku ggwanga lyaffe ggwe ng'ayita mu buyiiya bwe. Lwaki totwegasseeko ne tutuukiriza ekirooto ky'okumusiima ng'akyaliwo mu nteekateeka efundikirwa omwezi ogujja? Kino kikolebwa kitya? Kikolebwa ng'owagira enteekateeka eno n'ensimbi zonna z'osobodde ng'oziyisa ku Airtel 0755 611 638 ng'eri mu mannya ga Nampijja Patricia, oba MTN 0788 700 556 ng'eri mu mannya ga Kemigisha Florence. Wabula awali ensonga otuteerawo erinnya lyo n'ekitundu gy'osinzidde so nga ate ne bwe kiba kintu kikalu nga kitonwa era nakyo tukyaniriza n'amaddu. Mulowooza nno ndudde yeeno ekitundu kyaffe kino ekyokusatu ekyakanyomero kaffe kano Seetula Akatebe nnyongera okukiwonga eri baganda bange ne bannyinaze bonna abali mu struggle. Munnange bwe twawunzikira mu kitundu kyaffe ekyokubiri nali mmaze okukusunirako engeri Malcolm X gye yattibwamu ku myaka 39 gyokka giti nga baamusindirira byase byamujja mu budde era nga kino kyesigamizibwa ku njiri gye yali atembeeta ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abaddugavu. Aho nno firimu weetandikira okutaba obulungi nga twekkaanya bulungi ddala lwaki Malcolm X atunuulirwa nnyo era lwaki abantu baali mwesigamyeko nnyo naddala abo abali mu revolution ne struggle. Nsumulula osuna ebiyiika by'oyagala gwe kola kimu Seetula Akatebe. Njagala osooka otuule ku katebe awo osabe n'olukopo lw'amazzi weebuuze nti Malcolm X atuuka atya okwawukana ne Nation of Islam mwali banne nga bwe tuzze tulaba mu bitundu byaffe ebyasooka. Wabula osaanye ojjukire nti mu mwaka gwa 1960 eyo twali eno mu kufuumuula abazungu abatwerippyeko nga ne mu ggwanga lya Amerika kifumba mutuku ng'aba Nation of Islam ne Malcolm X mwe yali abaali bakulemberwa Elijah Muhammad nga nabo balumye ejjiiko. Events era zaali nnyingi ebiseera ebyo nga ziwakanya engeri abaddugavu n'abasiraamu gye baali bayisibwamu. Era mu mwaka gwa 1961 awo okwekalakaasa kula amalungi kwabalukawo mu kibuga Los Angeles bammemba ba Nation of Islam ne bubeefuka ne poliisi ggwe era abasiraamu bangi baakwatibwa newankubadde oluvannyuma baamala ne bateebwa nga tewali musango gwa Simba gwali gubavunaanibwa. Seebiseera ebyo ebitongole bya poliisi n'amagye mu Amerika byali bikola nnyo tageti eziri direct ku basiraamu nga bw'olaba ewammwe eyo gy'osinziira oba wa gwe tolaba nti walinga waliwo tageti ku bantu ab'enzikirizeemu nga weesanga ng'ebiseera bingi bwe wabaawo obutujju obw'engeri yonna be bakwatibwa be batwalibwa ng'abakozi b'ebikolobero era ne bwe wabaawo obulumbaganyo obw'engeri yonna ogenda okuwulira ab'enzikiriza eyo bakwatiddwa n'ogamba nti ye kiki kino nga kikuuno. Era embeera n'enneeyisa eyo efaananira ddala gavumenti eyali mu buyinza mu gyenkaaga mu ggwanga lya Amerika kubanga tageti yabeeranga nnyo ku basiraamu baategekanga enkuŋŋaana zaabwe nga poliisi ebakwata baabakyokoozanga ne babakwata ekifamukokko ne babaggalira n'ebirala eby'effujja ery'engeri geri etyo. Emboozi eno nno nga teggwa malojja nze nno nazaako naze naye osobola okugiwenja mu bitabo n'ogiggwa ennyalwe oba ne weegayirira munnabyafaayo akuliraanye n'alukuviira ku ntono. So waliwo ne insidenti eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 Kafuumulampa wa 1962 eyatuumibwa Temple No. 27. Poliisi we yakwatira ennyo abasiraamu mu ggwanga lya Amerika nga ne bakusanga ng'oyambadde entalabuuso oba akakaaya nga kakujjuutuka bakulirika emigga egifikka ne bagikuba ettaka. Kino nno lumu kyaleetera emberengo okugaga abasiraamu le beecwacwana ne bakwata omupoliisi ne bamusiba enkaluggwe ne bamuggyako emmundu ne bamukuba ebyasi ku kibegabega n'owookubiri olwajja okutaasa naye ne bagimuggyako. Ate tebaba kubalabuukirira kubayungulira bawanvu na bampi abateevuunya ng'obuwuka embalabe yali etuuse okumera ku jjute. Wabula nga tonnaseetuuka ku katebe w'otudde awo saagala weerabire nti Malcolm X yali mwana wa ku street nga yeeyiya abyanza bubyanza ng'alina n'ebibinja ziyita eggaali nga bwe muziyita ebiro bino omwo nga mwe banywera n'okukukusa ebiragalagala kwegamba ng'ali awo yagubawo ali violent era okyafu era kino yakirangiranga nnyo Abafirika nga bagamba nti byonna bye muyitamu mmwe mu byagala abo abazungu tebayinza kubasobola.
kati bwe waaliwo incident eri gye nkutegeezezzaako eya 27 ogwokuna 1962 poliisi eryoka ekwata abasiraamu bangi ng'ate terina musango gwe bavunaana. Malcolm X yavaamu eddoboozi n'agamba banne aba Nation of Islam nti twagala violent revenge against the police. Ssebo yagituuma n'erinnya n'agiyita gangster like a past. Kaakati wano wewaava nabo okumeramu ekiswa. Agenda ewa mukama we Elijah Muhammad eyali omukulembeze w'ekibiina kyabwe ekya Nation of Islam amusaba bategeke gangster like a past. Elijah Muhammad amugaana n'amugamba nti tetwagala violent protests ezo. Malcolm X bwe yakiraba bw'atyo nga strategies z'aba Elijah Muhammad za kwogera ku bya Allah byokka na kunyweza bufo bwabwe nga bakulembeze mu kibiina ekyo nga tebali ku bya kuteekawo mbeera kulwanirira buli muntu yenna nga atalaba abantu ababakijjanya tebasobola kuteesa nabo kuba baali tebabaagala nga ne bye babakola babikola mu bugenderevu. N'agamba nti apaana kati naffe tulina kuba violent. Ebyafaayo bitugamba mb'olumu yagamba you cannot respond to a violent government and then you respond peacefully. If they want peace, they would have come to you peacefully, then you respond to them peacefully. But because they want to come violently, even you have to respond violently. Malcolm X ye agenda okulaba ng'okwanukula abantu bano mu ngeri ey'amukubya byayi ng'ate bo babasaako eryanyi erisukkirire tekikola, n'atandika mpola okukwatagana n'ebitongole ebitakawanira eddembe ly'obuntu, n'atandika okukwatagana ne ba black local politicians, abakulembeze abaddugavu abaali mu bifo eby'enjawulo mu Amerika, kwe yagatta ne bannaddiini abatali basiraamu wabula bonna. Bw'atyo nno bw'atandiikiriza okuseseetuka okuva mu Nation of Islam mu kumukuumira mu kulwanirira abaddu ba Allah bokka, wabula n'afuuka omulwanirizi wa buli muntu mu nsi yonna. Era kino kyatandiikiriza okuserebya enkolagana ye ne mukama we Elijah Muhammad, era ne mukama we n'assaawo ekibeerabeera ng'ebintu ebimu takyakkiriza Malcolm X ku byenyigiramu. Munnange eriba teriri busa, gwe Seetula Akatebe anti nkunyumiza. Ng'amawulire tegatandika kuyitaayita aga sexual misbehavior mbunga Elijah Muhammad bwe yali akozesa abaana abali mu Nation of Islam, abawala abato abaabeeranga mu Nation of Islam, abawala abato abaabeeranga mu Nation of Islam n'abalala be yasomesanga eddiini. Malcolm X ye kye yakola kwe kwogerako ne mutabani wa Elijah Muhammad gwe bayitanga Weres, era naye n'amukakasa nti owaaye kituufu ebintu bino taata abikolera ddala, era wane emmanduso y'okufuna obutakkaanya we yeeyongerera okukulira ddala. Ne Malcolm X n'atandika okumuwaayo oyo abaali bamuyigga okukkakkana nga guddwako emisango egy'enjawulo nga rape, defilement n'emirala. Mpulira muli obukakafu nti oteekwa okuba ojjukira ekyaliwo mu Desemba wa 1963 Pulezidenti wa Amerika yaliwo ebiseera ebyo John F. Kennedy lwe baamulumba ne bamusindirira ebyasa ebyamujja mu budde ne mukyala we nga beevugamu wakati mu kibuga. Okumanya abantu abali mu revolution tebatya tebaba na katengo, Malcolm X bwe baamubuuza kiki kyayogera ku njegene yali eguddewo, yaddamu mu kubalaata nti the chickens were coming home to roast. Ye statement gye yakola kyokka nga gwe bakubye President mulamba. Era teyakoma okunaagattako nti chickens coming home to roast never make me sad, they always make me glad. Naye nga gwolowooza lwaki yayogera mu kukinagguka atyo. Abasajja bana Amerika nga bali mu buyinza baatulugunyanga nnyo abaddugavu nga babatta n'okubatta buli lunaku. Najjukiramu enkuŋŋaana ze bajjanga bakolanga abasiraamu poliisi nejja n'ekuba bukubi n'ebatta awatali avunaana. So bwe yalaba nga banyize pulezidenti yagamba bugambi nti ebyo tebinkwasa nnaku, binsanyusa busanyusa. Malcolm X okwawukana ku ba revolutionist abalala y'omu ku abo abaalina omutima ogulumirirwa ensi yonna. Kubeera baba bakyamubuuza kyayogera ku ntemula ya Pulezidenti John F. Kennedy, yeeyongera n'ababuuza nti lwaki temwambuuza ekibuuzo kye kimu lwe batta Patrice Lumumba mu Zaire. Ono nno nga yali Prime Minister wa Zaire yasooka. Enkinagguka eyo yatiisa nnyo abazungu era ne batandika okukyusaamu akatono mu ngeri gye baali bayisaamu abaddugavu, kuba yali message maŋŋa kaziizi gye bali. Baba Nation of Islam baali bamaze okwekkiriranya era nga basindise n'obubaka obw'okusaasira mu booluganda lwa John F. Kennedy. Naye obubaka bwabwe bwonna ne bubuutikirwa komenti za Malcolm X ze nkutegeezezzaako waggulu. Jjukira ebiseera ebyo baali bamuwa obwa minisita ng'alina media attention era nga media favorite wa America n'ensi yonna okutwalira awamu. Era kino ne bakiraba nga kyabulabe eri obukulembeze bwa Elijah Muhammad oba Nation of Islam nga balaba nga ayagala okumuliivula. Munnange sikulwisa eyo, ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogwamugula nsigo mu mwaka gwa 1964 Malcolm X n'alangirira mu butongole nga bw'avudde mu Nation of Islam. Wabula n'agamba nkyali musiraamu naye nnina okusukka ku njigiriza y'obusiraamu neyongereyo okusobola okuba nga nnwanirira abantu bange. Awo nno watandikira okukolagana obutereevu ne bannabyabufuzi abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu nga takyali ku kyakulwanirira basiraamu bokka.
bwe yavaayo yatandikira ku ki? Abange bwe bakutenda okuzina ate teweetiyula nnyo okuyisiza bagenyi nnakku. Mulowooza tetutandikira ku kitundu kyaffe ekyokuna ku bbalaza ya wiiki ejja Mukama bw'anaaba akyatubedde, wabula nziramu okubasaba okumpagira ku nsonga yaffe gye nabanjulidde eya mukadde waffe Aloysius Matovu Joy gye nabanjulidde nga ntandika emboozi yaffe eno. Mulowooza sitemye? Nze Maseruka the Poet.